then tulyoke tubuuze. Kakati ekyatabula ennyo abantu tayisi twajogerako. Yes. Tayisi bino bintu bibiri byenjagala onnyonnyole. Tibagamba gwe okonfusinga help ne tayisi. Tayisi teekambu kimu kya 10 kinagendawo mu church. Kati ate igwe wabikyusa oli mu kugamba nti newe nyambo atayina fees, newe nyamba atayina mmere, nti inaba wadde tithe. So tell us the difference about those things. Kakati kyenyinza okubuulira abawuliriza naddala omanyi waliwo awuliriza ako ebibuuzo bingi ng'ayagala okugenda mu ggulu, ayagala okutegeera Katonda, oyo gwe ndi mu kubuulira ebintu bino, kuba si buli omu kyagenda kugenda mu ggulu. Si buli omu, kubanga ekkubo funda n'abaliraba batono, era obanga toliraba kwegamba obuzibu bwa kuggwe, kubanga olina okusooka obe n'ennyonta mu ggwe. Singa buli omu singa okusoma obusomi Bible kyali tutwala mu ggulu, aba theology abasoma Bible emyaka singa bali mu ggulu, singa be batubuulira okubikkulira, naye bamanya ebikwata Katonda naye si Katonda. Ate ogenze ne mu theology n'abasiraamu bennyini baganda baffe abasiraamu omusanga akusinga Bible. N'olw'ensonga eyo njagala ggwe awuliriza ng'olina ennyonta okumanya Katonda, wulira ebigambo bino kuba bino bibyo, kuba tugabana bino, oleme kumiisinga ku muwendo gwo ogenda mu ggulu, kuba abalala bayinza okuba nga balina ebigendererwa byabwe ebitali birungi ogende mu ggulu. Ensonga lwaki tugabana ebintu bino, oyo alina ennyonta n'enjala yategeera amazima era atuuke. Ekya tayise ekyo sooka okitaanyeeko. Tayisi Katonda aleeta tayisi eno ng'ekigendererwa wabeewo. Kati kanjogera okutandikira eno mu kyamateeka mu kitabo kya Deuteronomy, bwe basinga okwogera ku mateeka tayisi eyo. Katonda era nsaba ggwe alina ennyonta owulirize bulungi, kuba kigenda kukuyamba n'okukonekitinga ne Katonda abasinga obungi kye mwagala, kigenda kukuyambira ddala nnyo. Katonda aleeta tayisi nga kyayagala, oyo alima aleete, alunda aleete, omusubuzi aleete. Era baaleetanga bintu bikalu, emmere, ebibalunda oba ebinyonyi ne bateeka wamu. We baateekanga wamu ku yeekaalu ne bifumbibwa, bonna ne batuula ne balya wamu. Kati mu kulya wamu abantu baawuliranga nga balagiddwa okwagala, kuba lwa yali nga talina kyakulya naye ng'awulira okwagala okwo. Kati Katonda yali tatunuulidde ekyo kye bawaayo, naye ng'atunuulidde okwagala okwo kubawulira mu bo, kubanga ekyo ekinyusi ky'okwagala ekibeera mu muntu Katonda ajja n'akolera mu muntu oyo, kuba Katonda kwagala. Okitegedde? Katonda kwagala. Kati Yesu Kristo ajja n'abagamba bannange etteeka erisinga obukulu yagala Katonda we, yagala mulirwanawo, w'otuukiriza ebyo bw'otuukiriza amateeka gali gonna, kubanga Yesu Kristo yali amanyi nti okwagala we kujja mu ggwe. Katonda ajja n'akolera mu kwagala okwo, kuba Katonda kwagala. Katonda gwe tusinza ayunitinga na kwagala kwokka. Katonda ekikula kye bw'aba wasanga okwagala babeera wamu we bati, naye wasanga ekintu nga sikikwagala tekisobola mweyungamu ne babeera wamu ne bakola union. Katonda n'okwagala ziringa magnet, bajoyininga zigattirawo, okwagala ne kubulira mu Katonda. Kati olwo Katonda n'akola ye byayagala ku nsi nga ebiri mu ggulu. Kakati tayise eno bano abagamba nti nze nsobola okuwayibwa nze ensonga lwaki abantu mbagamba oyo gwolaba atayina muwe, kubanga nze okwagala nkulaba n'amaaso gange. Anti lino teeka anti kati ensonga lwaki bagamba amateeka, n'Abafalisaayo bawakanya Yesu Kristo nga bamugamba amateeka gagamba kino tokola ku ssabbiiti, ate gw'owonyezza ku ssabbiiti. Yesu n'abagamba naye bannange nze ne kitange akyakola nange nkyakola. Ne bamugamba omenya amateeka. Kitegeeza oyo awakanya kino ne Yesu we yali baddewo era abadde agenda muwakanya, era kitegeeza ajja ku ending up ng'Abafalisaayo ba ending up. Naye bw'ayagala okulaba mwewulira bino, nze okwagala nkulaba sikulira bulizi, wabula nkulaba ekitonde nga we ndaba peeni eno. Kati nze nkulaba we kujja mu mmeeme yo ndaba kikukola. Kati kankubulire, okwagala we kujja mu mmeeme yo ne kutomera we kuti, kuba okwagala nakyo kitonde kikwatikako. Kati we kujja ne kuyingira mu mmeeme yo, mu mmeeme yo okwagala kitangala kutandika okugoba buli kibi nga tondaba nakwenenya.
tobola Bible egamba love covers a multitude of sins. Okwagala kubika ku bibi bingi. Kati nze nkulaba kuyingira mu ggwe weekuti ne kutandika okujjawo ebibi. Kati Katonda wajja okwagala kuno akuyingiramu ne babeera muntu omu. Kati babeera muntu omu okwagala okwo ne kutandika okuwa amaanyi omwoyo w'okumanya ow'okutegeera fear of the Lord, revelation. Ate gwa akola ng'etteeka ekyo tekikola ekyo munda mu ggwe. Kati Kalyango tukimalewo tuti mu simple terms tugende ku kibuuzo ekirala because ebibuuzo bingi. Kanyongereko ne kino ku tayisi. Gwawaayo tayisi ng'olaba mutuufu owaayo kubanga oli ku pressure, bakutadde ku pressure. Katonda tayisi tagitwala. Nga naawe bw'otayagala kutwala kintu kya muntu nga bamukase. Gwe olaba nga bakutadde ku pressure, baasaba kuwadde eno nga mutuufu. Olina na bingi byoleka naye otuukirize etteeka eryo. Njagala kukubuulira ezo ssente Katonda tazitwala. Katonda akolera mu kwagala, waayo na kwagala naye arisivinge n'okwagala. Ekyo ky'owaddeyo nga bakutadde ku pressure, oli ku pisto. Katonda ezo tazitwala. Katonda kwagala. Ekyokwagala kyokka kye kiyingira mu Katonda kuba Katonda kwagala. Okay. Esebo. Nyina kanjide tayisi. Esebo. Kuba tebayita tayisi for the lack of a better word. Nyina muganda wange neiba wange ali bubi katugambe mulwadde naye sente ze yeetaaga okumujjanjaba atereere ze nnina exactly naye ate ne mu church nina owaayo ekimu eky'ekkumi nenkwata sente zino nenzitwala mu church mulirwana wange ne simuyamba mba nyina kyenkoze. Kyenyinza okugamba nti gwe akutte omanyi Yesu Kristo yagamba nti bangi bajja okugamba nti we nali muyala tewampa bagambe eddibe twakulaba ng'oli muyala tutakuwa. Okitegedde kyengezako okugamba wowe oyo atalina oba owadde ye butereevu era kiba kituuse ewuwe. Kati igwe bw'oba oyine kankubuulire mulekawo nempa kyaki nga bonna balina eky'ekkumi erize bulungi wano nga tulina abantu babiri bonna bakutte baasa eky'ekkumi naye nga bonna babiri omu alina neiba we ali bubi talina ddwaliro n'omulala alina neiba we naye ali bubi bagenda kusula njala naye onoomu n'akwata ebbaasa n'agitwala mu kkanisa ono n'awa mulirwana we. Njagala kukubuulira ono awadde oli ng'ali mu buzibu yagenda okusooka okulaba malayika ne bino awadde mulirwanaawe ng'okubikkulira n'emmeeme ye egenda kutwalibwa alaba eby'omu ggulu ng'ono awulira biwulire tamanyi oba na bituufu. Kale ekyo tukigaddewo n'ekyo kakati ekibuzibuuzo ekirala kyali kyakufa. What happens ng'omuntu afa? Nfa ngenda kubuuza ekiri fane nfa ntya ku lunaku olwo nga ani annona mpozi enjoki. Okay, buuza ekigenda mu maaso bintu byanjawulo. Bintu byanjawulo. Okay. Nga bannonye. What really happened? Kubanga of course wano mu byensi tulina theory zaffe tikibawo ekiti owulirawo oti era waliwo n'abagamba nti oba mu sekendi zaana oba dakiika oba sekendi zaana nti obulamu bwo bwonna obulaba nga bwe bubadde then ddiini endala yeegamba nti okufa kuno okuli nakyo nti afudde kugenda okubaawo mbunga wafa dda ennaku ana emabega. You know, eyo ddiini ndala mpulira basomesa batyo. What really happens mu kufa? Bino ebibuuzo bye nkubuuza byebyo ebisinga okubuuzibwa ku channel. Yes. Kakati kyenyinza okugamba nti okufa omanyi waliwo okufa nga bw'olaba nti buli kimu kirina ekintu ekirabwako physical ne wabaawo n'ekyomwoyo. Kati okufa waliwo okulabwako n'amaaso agensi ag'abantu tijowe agenze okw'omwoyo. Kakati okufa ife abantu twogera ku kufa ne Bible erina okufa kweyogerako. Okufa tusooka okusoma ekigambo ekyo okufa oba okukiwulira Katonda yasooka okukifulumya mu kamwa ke mu Genesis ng'alabula Adamu nti wonaalya ku muti guli ojja kufa.
we tusooka okuwulira ekigambo ekyo kufa ne Adamu naye kusooka okukiwulira Katonda wonaalya ku muti guli ojja fa ojja kufa owulidde kale ate ne tuddamu ne tuwulira ekigambo okufa kwegana ekyogerwako wangi mu Bayibuli kale ate era kati gwali alina Bayibuli yo sooka owandiike tuwulira okufa Katonda ng'alabula Adamu ojja kufa kati katusooke tulabe okufa okw'omwoyo tukome okukufa kuno okwafa abantu kwe tumanyi yes tugende kw'omwoyo kwe tuba tusooka kuba okufa kwa mirundi ebiri nange wendifa njaffa emirundi ebiri waliwo okusooka kuli ne kuno kale tusookere ku mwoyo kati okufa kw'omwoyo Katonda yasooka okwogera ne Adamu nti wonaalya ku muti guli ojja kufa mu Genesis kwe awo wasooka naawala Katonda ayogera mu kufa bw'osoma Zabbuli 10:15 olunyiriri soma 16 soma 17:18 Psalms 115 verse soma 16, 17, 18 Katonda ng'ayogera nti abafu tebasinza Katonda abafu n'abo abakka wansi era abeebase nabo tebasinza Katonda kati ate era Katonda ayogera ku kufa naye tusomako mu Baruumi 8:6 Romans chapter 8 verse 6 Katonda agamba nti okugoberera endowooza y'omuntu kwe kufa naye okugoberera omwoyo bwe bulamu. Following the carnal mind is death, but following the spirit is life eternal. Owulira Katonda ayogera ku kufa era nsubira ali owuliriza bulungi. Kati Katonda okufa kwayogerako kwe kuliwa Adamu bwe yalya ku muti guli Katonda yamugamba wonaalya ku muti guli ojja kufa. Weebuuze Adamu we yagulyako yafa? Soko kyebuuze Adamu bwe yagulyako yafa? Tulina kibuuza. Oyina ansa ki? Yafa teyafa? Adamu nga tetunakubuulira ansa. Adamu we yalya ku muti Katonda gwe yamugamba yafa, n'agulyako ojja kufa. Weebuuze Adamu yafa? Kuba gwe omuti yagulyako yafa. Ekyo soko kyebuuze. Era nga tetunakuddamu gosooke weddemu olunafa tugenda kuddamu. Adamu yafa. Yafa mukulu Sami Adamu yafa. Ontadde ku woti siiti. Kale kati katugende Adamu nze nsuubirawo nti nsuubira nti Adamu yafa lwa nsonga bbiri. Wali oyogera ku Eden waŋŋamba nti Adamu yali kitangaala. Yes. Teyali mubiri guno. Nti lwaki ŋŋamba nti yafa? We yamala oli ekibala ayina ebintu by'alaba ebikyuse ku ye by'ataali. Kitegeeza waliwo ekyafa mu ye. Kakati Adamu bwe yalya ku muti guli waliwo ekyabeerawo ekituufu Adamu yafa naye okufa kwe yafa kwe kuno okw'omwoyo. Adamu kino mbeera nkyogera yalina omubiri gwa kitangaala yenna nga bamalayika nga tosobola kulaba nti guno mumwa eno nnyindo gano matu wabula ng'olaba being ey'ekitangaala ng'olaba gino mikono magulu guno mutwe naye nga yenna kitangaala amasa. Kati bwe yalya ku muti ekitangaala ekyo ne kibulira munda mu Adamu n'alaba olususu bwe mubiri era n'ategeera ali bwereere. Olwo yali afudde mu mwoyo kubanga yali ekitiibwa ky'eggulu nga bamalayika nga kimuvuddeko. Okwo kwe kufa okw'omubiri Katonda gwayogerako we yamugamba nti wonaalya ku muti guli ojja kufa. Kwe kw'omubiri kwe kufa okw'omwoyo. Kwa mwoyo. Kati era okwo okufa kwe yafa yafiirwa obulamu obw'eggulu. Okitegeke? Kubanga we yali ekibala endabika n'ekyuka n'afuna guno. Kati nga guli omubiri gw'ekitangaala gwe gwamuyambanga okolagana ne Katonda ow'ekitangaala. Kati we yagufiirwa nga takyasobola kwogera ne Katonda n'amuwulira n'abo mu ggulu nga takyabawulira ng'olwo afudde. Kati nga takyalina connection na Katonda. Kyova olaba Yesu Kristo bwe yajja n'agamba nze kitangaala ky'ensi nze bulamu. Kyova olaba Jesus tulaba nti is the way, the truth and life. Yes.
kati ye kyekitangala ky'ensi ng'azze okuzzaawo ekyo Adamu kye yafiirwa azzeewo connection ey'omuntu ne Katonda. Kyekyaleeta Yesu. So kati Adamu okufa kwe yafa mu mwoyo. Kati Mukama addamu atugamba Luumi nti okugoberera endowooza yo ng'omuntu kwe kufa. Kati Adamu okufa yagoberera endowooza ye ng'omuntu. Era mu Baluumi 8:6 batugamba nti naye okugoberera omwoyo bwe bulamu itaano. Kati kitegeeza bwe tugoberera omwoyo tugenda kufuna obulamu obw'omwoyo. Ate era okufa Adamu kwe yafuna okwo era osobola okulabako ne mu kitabo kya Abakolinso ekyokubiri 5 okuva ku nnyo olw'omukaaga paka ku lw'omunaana. 2 Corinthians chapter 5 from verse 6 to 8 wakulaga nti bw'obeera mu mwoyo mu mubiri oba toliiyo, naye bw'obeera mu mubiri mu mwoyo oba toliiyo. When you are in the spirit, you are absent in the body. When you are in the body, you are absent in the spirit. Kati Adamu yali mu spirit. Bwe yava mu spirit n'abeera absent in the spirit n'adda mu body. Kati bwe yava ewa Katonda n'adda mu body yali absent ewa Katonda. Kwe kufa Adamu kwe yafa. Kwe kufa okw'omwoyo. Kati kyobula ffe ennaku nsi ne tuzaalibwa mu kibi nga mu mwoyo tuli bafu. Ife wano ku nsi tuzaalibwa nga mu mwoyo rede tuli bafu mu mwoyo kuba tetulina kiri ekitangaala olwa Adamu. Kati we tuzaalibwa ogwokubiri nga tulokose ne tuba born again. Kati ngolo tuzaaliddwa mu kifaananyi kiri ekyekitangaala ekya Kristo kuba ye yajja n'ekitangaala ky'ensi. Kati okwo kwe kufa okw'omwoyo. So born again kitegeeza ozaaliddwa mu nsi eri mu mwoyo eri Adamu gye yava mu yekitangaala. Kati gwe okugenda ekitegeeza ozaaliddwa mu yo, ofunye omwoyo wa Kristo mu ggwe. Kubanga Baluumi 8:9 batugamba nti oyo atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. So kitegeeza omusajja ow'emyaka 5 asobola okuzaalibwa buto mwoyo nga mu nsi eno wa 5 eri nga weebiri. Kubanga okuzaalibwa mu mwoyo oyatula bwatuzi oba noyogera n'akamwako nga bw'olaba mu ewa Katonda we tuzaalibwa ne tugaa yalokose ali born again. Ne wa Sitaani nayo baatula ne balokoka. Ebirungi lwakuba bo ewa Sitaani baba balokoka obanga kale si kulokoka naye nabo baba bazaalibwa mu mwoyo nayo boogera ku kamwa naye bo boogera nga tebamanyi. Kati ngeno ewa Katonda etugamba nti oyatula Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'okkiriza n'oyatula n'akamwako. Kati bo ewa Sitaani tebakugamba nti oli mu kuzaalibwa, bo bakuyita bo ogenda mu ssabo oli n'akuyita bwisi muzzukulu n'oyitaba oba omaze okuzaalibwa mu myoyo gye oba oyatudde kubanga oba okkiriza ye jjajjaawo bakuzaala. Kati gwe obakozesanga bambi tomanyi oba omusumba yenna n'akugamba oli mutabani wange mu mwoyo n'okkiriza naye nga weerabidde Matayo 23:9 watugamba nti omuntu yenna kitaawo wano ku nsi. Kitaffe mwoyo ye Yesu. Kyobula Yesu yatuyigiriza nga tusaba kitaffe ali mu ggulu. Kati gwe mu kyogera nti kitaffe ali mu ggulu oba okkaatiriza endagaano naye nti gwe kitaawo ali mu ggulu. Kakati nfe bino ebya spiritual father biki byavaawa? Omanyi bino buntu bw'okoonako ne buntankuula. Bino ebya simanyi ate babibuuza na nnyo. Who is the spiritual father? Who is that one who is spiritual father? No nagamba kati pastor oyo ani spiritual father we byavaawa? Anti kakati nga bw'olaba amantu nti omuntu atunda eddagala naye waatunda eddagala abantu bonna baaguza ne bajjira ku ye. Kati ne bino eby'omwoyo oli buli muntu amuyita taata ow'omwoyo biri by'aba yakkiriza obeera mabega we mu mwoyo eri ate gwe oluusi byasinza by'otamanyi naye gugamba ono ye taata wange ow'omwoyo naye gwe n'olyoka oyingira bintu bambi by'otamanyi byakkiriza naye gwe n'oyatula n'akamwako nti ye taatawo okola endagaano nga tomanyi. So kitegeeza taatawo byakkiririzaamu naawe by'obaamu mu mwoyo aba amaze okuzaala kuba gwe oba oyatudde aba akugaye ye taatawo era n'okkiriza. Era bangi babakozesa endagaano nga bw'olaba mu ssabo bagamba muzzukulu n'oyitaba okoze endagaano kiba kiwedde. Kati ebifo bingi olutuuka bakubuuza ni taatawo mu mwoyo baagala kukozesa ndagaano awo nga tomanyi ogambe ye musumba gundi omunene tomanyi nti oli mu kukola ndagaano egenda okukusumbuwa egenda okukulemesa okukonektinga n'eggulu kuba Yesu yagamba saba ng'ogamba kitaffe ali mu ggulu
kati gwe kitaawo w'omwoyo ate olonze ono. Kati bantu tulina bayita baani? Twaka twaba walinnyafu. Nedda sitaani yali malayika alina wisdom ajjiramu kwekweka okusinga entegera y'amagezi g'omuntu. Yesu Kristo ye yatugamba Matayo 23 awo n'olw'omwenda toyitanga omuntu yenna kitaawo wano ku nsi yalimba oba olowooza bye yali yagerako tabitegeera. Yali abimanyi. Era kati kyova olaba omuntu ajja gamba nnyo nti nze ng'okubikkulira sikulaba Katonda nga namunoonya simunoonya. Kitaawo w'omwoyo yaani y'oli ali mu ggulu kitaffe gwe yali abasaba Yesu Kristo gwe yasabanga. Oba oyo n'ow'omu kibuga. Gwe kitaawo ow'omwoyo mulala. Ffe tusaba oli kitaffe ali mu ggulu. Oba tulina bayita bammenta. Nze kyenkuwulidde kye Katonda kyatugamba. Ana ntu ya spiritual father olumu nabyo bigira. Okay. Tuddeyo wali ku kyokufa. Wadde tunyona kufa ku mu mwoyo. Omwoyo kwenjogera kati wetujja mu Kristo. Ye kyekitangala ky'ensi. Kati ye atuwa obulamu. Buli Adamu bwe yafiirwa kyova olaba buli awulira ekigambo ng'ekigambo ekyo mwoyo ali wamu nakyo nga kiva eri Kristo atandika okuwulira obulamu mu ye. Kati ye awulira bulamu naye ab'omwoyo balaba n'ekitangaala nga kitandisa okweyoleka mu muntu oyo kitandisa okubiiminga okulabika. Ekiwuli nga kitandisa okulabika kubanga ekitangaala kiba kiyingira mu ye. Era mu bano bennyini be tubuulira waliyo nze abampeereza obujulizi bangi nga baŋŋamba nti ekitangaala muffe twabadde tuwulira bulamu na mirembe naye gundi baalabye ekitangaala nga mbuulira katuuti. Biki biwatu kugamba oli ng'agamba ebintu byatugamba ebyatukyusiza nnyo twatuuse n'okulaba kino. Kakati kitegeeza nsobola okuba omulamu wano nga spiritual ennafadda ng'oli mufu. Kyovola Yesu Kristo ye yatuzuukiza mu ye tuzuukira kuba olidde tuba bafu kati mu ye ne tuzuukira ne tubeera ekitonde ekijja. Okay, kati okunsi kuno fizi wadde onakwogerako kati katugende ku kufa.